era minisita w'abavubuka agenda kumuwaniriza. Ataba muda olukiiko lwe ab'ekitiibwa balete mukube engulu n'engalo mukomazamulamu abawagadde ennyo nga bannankomazambogo era ekyo mukimanyi bulungi ssentebe w'abavubuka mu Buganda naye alindiridde okwaniriza Kamalabyonna omukonko Ssejjengo Oweekitiibwa Kazibwe tusalise nnyo okulaba weebale kusomoka Kiira tasomoka tusanyuse nnyo okubalaba tusanyuse okulaba ku ssentebe w'abakomazambogo mu ggwanga Adrian Lubyayi eyakalayira nsaba ab'amasimu tuveeyo tulemu ebifaananyi njagala protoko munyambeko kumusookete tukole ab'amasimu abo basobole okuwa omwagaanya tweyanziza nnyo tweyanzeeke abantu bangi abali wano abantu bayitirivu nnyo abali ku mukolo guno Oweekitiibwa Ivan Mukasa tweyanziza nnyo Alo, twanirize Katikkiro, twanirize. Ne wagenda mu ddakiika emu ne mukama wange Katikkiro nsaba obabuuzeeko. Nsanyuse nnyo okubalabako mwenna era essanyu limbuganye bwe ntuuse mu Busoga nga waliyo abannindiridde. Buli lw'otambula n'ogenda awantu ne bakwaniriza ne bw'obeera okwoye owonerawo. Awo nno ate bwe mbatunuulidde mwenna muli bavubuka ng'ate abavubuka be baatuleese. N'olwekyo mwebale nnyo era ndowooza ebigambo ebisinga obungi tugenda bibagamba enkya. Katonda abakuume. Mwena mwendage kuba omuno Katikkiro n'akutyaimemu afunvuwe kobayise bantu gabula natyo kowokuna tuduke baba atereire gabula atereire Busoga etereire ali mwalamula atereire tuduke baba atereire ali mu ntebe ye uyo baba uyo uyo iseife uyo baba uyo iseife Sasaka banange mwebala okusaba musala daife mwaba kya mugaso twasabanga omusana n'obwire okukya nga tusabira Obusoga okwira awalala anti ebyobuwangwa byali biri kusaanawo aye Katonda yamala yakkiriza
Musoga yaterera tulyotise tekisa kirala waterera ukyabasoga nsente kisa kirala kaira walala bwe tubona baba nga tumwaniriza ise bantu gabula na diope kobaini lya pititoli lya kalanga kalera bana atafumbisa mperere baba lwayanika amati gatona oyo ikunganya n'ababise baba ali kutonya amazigani mutonya musayi nzoba mutesi akamwenu kababa na kampaire nseko kumatama niwe mbatinize nimbone ekifaanani kyenterera era butintereire ndiye baba
tawe jogogera nga wenjota tega yamba bayogera nga batyenyi yata kunteba hawo Baminisita obwakabaka bw'e Buganda abawerekeire ku mukulu wange Ssebo Issa Abalangira, baminisita obwakyabazinga bwa Busoga, omuwandiisi w'enkalaakalira n'abagenyi baife mwena mwena Ssebo tusangaire okubona mu lubiri muno. Ssebo wandidde nti guno n'omulundi gw'ogusoose okuyiga mu lubiri muno tusangaire emisangaalire era baaba we bali kusiima Katuukiro we yawandiika ebbaluwa n'agikuweereza watuwa olunaku weebale nnyo weebalire irala. Ssebo Katuukiro w'e Buganda tukwenda okwebaza olw'okukuumira kabaka waife abaandiko ife tubeene Busoga aye tuwangaalira ku ettaka lye. Tulikwenda okumwebaza nnyo okutukuuma nga ife Abasoga ate yale baatuboola era emirundi mingi bulenje e Buganda ndagaana Abasoga bangi nga bakola emirimu gya Kabaka era tubeenumirizaamu nnyo nga banaife aba Cheap Hardware, banaife ba Lubuka Plastics, bona bana bali eyo balikola omulimu omulungi na Baaba Kyabazinga era buli lwembaayo tulaina okwebaza mukulu wange ono olw'okutubeererawo era Baaba Kyabazinga nenda okuloopera mu bantu mu Uganda afuna appointment mu ofiisi eno ku ssaawa ly'enda nenzi era tulikwenda okwebaza Ssebo bwe twali tuli kuligulawo nga twakatandikira irala waida watusomesaamu oba mwijjukira kyabasomesa watusomesa ku the seasons. You remember? The seasons. I still remember. Era tukwenda okwebaza nnyo olw'omulimu gw'okoze mu Buganda. Banaife abayamba ku Katuukiro mwebale, abankubaza Mbogo mwebale okwenda Obuganda, mwebale nnyo mwebalire irala, aba Youth Council Buganda mwebalire irala. Kuba bana buli wetubanga tujja buwangwa tuzirawo. Tukwenda okwebaza okulwanisa obuwangwa obutaawo. Era nze nga Katuukiro wa Busoga lata duzi nali ku mukolo nabakaa nti nakuwayako ku Kyabazinga tutereeze ensonga dino kuba olwisi ntera obona abantu abeera wakati nze ndi Wankima wakati nze ndi Wankembo ate wali Mutawaana nali kukwandula okundya ntitwazi so in the future we need to have further collaboration okutereeza eri ebyokubyanga bisoba era Ssebo tukuwulira nnyo ng'oli kwogera ku byokwandula tutoola amalala ku mikolo gino egyaife egy'obuwangwa nga bitirire nnyo ennaku zino bifuuse bivulu aye buli lw'oyogera eyo ebusuga tubulira Ssebo era tena twafa weewalekeza Baaba weewalekekkiriza kuwaya kuno mukulu wange Ssebo Katuukiro eno n'obwireko oyogereku saawa eno olikwogera eri Obusoga eri Obuganda n'ensi yona yona mu maiso ga Kyabazinga gawulana by'okuwoko na Baaba funzibwa ofuge Obusoga buno obufulu bufe
naire mukeneta kafa nga ebakoba abaana bona obobusense mukulu wange bunonyirire odakosa olulimi bwosinga okusanukiramu baba ndowooza oikiriza baba ise bantu kyabazinga muganda wange Katikkiro Saabalangira baminisita bannange betwayise tuli basanyufu nnyo okuyimirirako wano ssebo mu maaso go wano mu lubiri olw'eyigenge nga tuzze okulaba abavubuka abasoma emisomo egy'enjawulo mu matendekero ag'owaggulu mu buvanjuba bwa Uganda naye bwe twali tuteekateeka nagamba bannange tusooke tweyanjule Kyabazinga tawulira nti no tuli mu nsi yetutabaala nga tamanyi ebigenda mu maaso ekyomukisa bwe twawandika ebbaluwa ne batuwa olunaku olwaleero era tusanyuse nnyo ssebo ise bantu okusangawo wano Buganda ne Busoga balinga balongo ago ge mazima era ono omuto wange agamba nti Oluganda n'Obusoga olumenefu ndowooza ge mawanga abiri mu Uganda mpozi Abatooro n'Abanyoro nabo naye Abaganda n'Abasoga kumpi buli kintu kye tukola kifaanana era tulina ebintu bingi bye tusobola buli omu okuyigira ku munne naddala ku ludda olw'abavubuka bamaze okufulumya ebibalo era abantu abali mu Busoga ndoze ebitundu 7 bavubuka ne Buganda bwe kityo kakati enteekateeka ezizimba abavubuka bwe tumala ne tuzikolera wamu Buganda ne Busoga zijja kuganyulwa nnyo katuukira ayogedde ne ku nsonga z'obuwangwa era Abaganda n'Abasoga ebintu byaffe bingi bifaanana naye ku ludda olwo tusaana tukolagane kubanga gye tukoma okukolera awamu ku nsonga z'obuwangwa gye twongera okuba ab'amaanyi n'okukulaakulana minisita ono atwala ebyemizannyo era yatwala n'abavubuka katuli tusemberedde okumaliriza empaka ez'amasaza mu mwezi ogwa Novemba kamalirizo naye n'eno omupiira gisambibwa egy'amasaza tujja kusanyuka nnyo nga essaza erinawangula e Busoga lizze okukwata n'essaza erinawangula e Buganda n'olwekyo nandibadde twazze kulaba abavubuka kya muwendo munene gye tuli okwogera naye ku nsonga z'okunyweza Oluganda wakati wa Busoga ne Buganda omuntu yenna amanyi ebyafaayo amanyi Oluganda olugulwava Buganda baga nti omukwano guva mu ngabo twalwanagananga n'Abasoga emyaka egyo emirembe egyayita era ndowooza we wava ebingi ebifaanana n'olwekyo kya mukisa munene bwe tusanga ise bantu Kyabazinga ng'ali wano nammwe mwenna abamuyambako okulamula Obusoga era Ssaabasajja Kabaka ajja kusanyuka nnyo olw'enteekateeka eno era abadde agimanyi naye kaakati okumugamba nti nno twayaniriziddwa mu mbeera eno kijja kwongera okumusanyusa baba tukwebaza okutuwa ekyemisana ekirungi mbadde Amaganda bo tunabaako envuluga ebaddeko kubanga Busoga olina okufuna envuluga kale tusanyuse nnyo omwaka guli Kyabazinga yatukolera ddala bulungi ffenna n'atufunira maama ine bantu baba tukukulisa
era bweneine bantu tubagaliza obulamu obulungi ate obw'essanyu. Essanyu twaliraba yonna mu Busoga naye naffe twali basanyufu nga bwe tugambye nti tuli Katona Waswa, kaakati ekifo eno naffe eri kitusanyusa, kale n'olwekyo naffe twasanyuka nnyo era maama ine bantu twamwaniriza nnyo nnyo nnyini ddala. Nze nyina wano abakulu simanyi ngeri gye babawabirabo naye nyina wano ebitabo bino byensaba isa bantu asiime nga ekirabo ekyokubakulisa obufumbe ekitabo nze nabiwandiika ekimiwakantirespekera Uganda 7 kubanga baba ise bantu muntu muyivu nnyo kyemumanya ebitabo bino ayinza okusangamu obulayini kamu bubiri nebuyisanyusa tweyanziza tweyanzeege Tabazinga afunguwe Baba Tabazinga funvuwa ofuga Obusoga buno lata sabondekirize mukulu wange kyayogeireku otulagire tukitemu nkono nti isaza erinasinga wano tutambule tujje ku Buganda omwaka gule banaide eno tutandiike ekintu ekyo baba wona abondagire ndatandikira wono mukulu ebalaza Abasoga bakinsaba nnyo aye nga nsoose kukirinda ku Katonda nakindeeteire mukulu wange yakikunsabira babagana oyanirize mukulu wange Muluya ndatwala omukisa guno bananga baviire Buganda baminisita nina bangi n'abalangira bali 10 ng'otwaire ku omulangira atali mu ntebe y'obwa Tabazinga ayo olwaleero mbalagge isa abalangira wa Busoga n'atwala isaza ly'Ebugweri eva abayisemena bemuwulira abangi ennyo oyoni mukama wange muto wange ono Yudaya babirye bakubya ati Nangobi Yudaya babirye n'atwala ofisi y'obwa Kyabazinga 7 oyo wala tawe nize namutoolayo namuleeta mu maka gange wamutoola. I am not being nepotic but nabo abantu toyinza kutola Kyabazinga n'omutaako muntu gw'otesiga iwe omutaako omuntu ng'obwoiko kaidaawo sebo Oweekitiibwa Mukembo n'atwala ebyabavubuka era nsuubira nti ebiriwo byonna byonna obiiki era obirimu eryo iteeka toleka katuukira okuba muno ng'ali mu byabavubuka ng'ozirawo buli waali baawo ng'omuntu era atwala abavubuka omale ompe report niyanziiza kambalage MP wange ate nga era minisita wange n'atwala Northern Division ni MP wange emukala gyenambaire gyawagira ife wano mu Busoga ebyo byaibe ole niwafuuka MP titumutoola ku bukulu kutola kamwena abutoire oba nga ali bigaitagaita kale ife tuyikiriza ife tulimbwe abuwangwa n'abali bali eriwo oli eno kolanga bwe twebisa oyo n'Oweekitiibwa Nasaabu Nantale aba nsuubira Nasaabu Nantale akuwaire ku ripooti yabaire ku nnoni twabaire ku tutyo twena ayagala kwidda akuwaire ebyabaire ku tiita kubijyamu na isooka ye Dubai kwekira yeirala kwegana omukulu wange ole retired head teacher music teacher one of the best on the continent nawandiika
nina byama Busoga bamweta nabyama nakuuma ebyama byonna ebigema ku Bwakyabazinga ne kabineti ya Busoga eriyo kwentandwire